Mwana wange. Ise. Ogamba ki? Ndikiriya. Ogamba otya? Otambula munonya ki? Mbadde ewaka ne wambowa. Ningamba nti kanzijje tunyumyenyumyemu. Nange ndi wano. Anti obwavu bwa January. Buyitirivu. Sooka oleke. Kiki walemedde ku mmwanyi? Nanzidde ggulo ne olwaliro nina okuzirya. Mwana wange ng'olidde empitirivu kiki wazisuddemu kyama ki? Emmwanyi sizoni eno okuva December bweti paka January February zibeera ku ttunzi emmwanyi n'omulondo. Kati gw'okozesezza mmwanyi? Naye omulondo nagwo ngulya naye kati ndi ku mmwanyi. Kiki ziina kye zongerako? Tokimanyi nti okuva December abasama babeera bayingiddewo. Naye abasama n'emmwanyi n'emirondo bikwataganira wa? Muganda wange buli lw'omanya nti December ayingira oba olina okusiba yingini. Yingini sinnakutegeera muganda wange. Sooka oŋŋambe ntegeere ekintu ekyo osanga nange ndya ku mmwanyi. Ati owuliriza bulungi. Tufuna abasama baffe eyo gye babeera. December tebakola ki? Ne bakomawo. Kati bakomawo. Buuza bakomyewo nga azze kubuuzaako. Azze kubuuzaako mwannyoko. Kati bw'ajja olina okuba nga weetegese. Olina okuba nga yingini wagisiba. Ke kamwanyi. N'akalondo. Kwegamba amaanyi ne gaba mangi. Olina okusiba yingini amaanyi ne gabeera mangi gwe kyoba olina okumanya nti omwana talina kutuuka wano ate n'omumanyiri obudde. Olina okuba nga osaza kimu. Osaza kimu osabula busabuzi. Kwegamba n'agamba nti gwe naguddeko. Kyekyo. Yooyo. Mwana muganda wange ebintu byakweteekateeka. Si kunyooma. Si kunyooma ate kati. Abasama bava e Bungereza. Abava mu America. Abava e Canada. Germany wawo okutwala abo. Ababeera bali kaleko. Kubanga jjukira. Nti bo. Balaba ku basajja. Kati Katonda ayinza okusuula ku musama avudde Saudi Arabia. Oba olina okusiba omugongo jjajja. Kyogamba abe Saudi Arabia baba banjawulo ate kuba ye Europe. Andi kati abe Saudi ali bwati. Naddala bo mu nnyumba. Agenda n'amala emyaka gye nga 2-3. Talabye ku musajja. Kati ajja mu kusikazi watu ya enjala emuluma. Kwegamba nga amaddu mangi nnyo yalakaasira. Enjala emuluma. Kwegamba aba akwetaaza omulimu nga gw'amaanyi nnyo. Omwana abeereyo mu nnyumba emyaka 3 talaba ku musajja. Kati sooka waliwo eyakusuubiza nti ajja kukulaba. Wali nnyo. Era akadde konna akola ki? Ajja. Atuuka. Akadde konna atuuka. Amakulu nkoze nawe by'okutuukira mu budde bwe. Ate wali tusobola okunyumyanyumyamu. Nga wajja. Naye nga nange bwe neeteekateeka. Sooka oleke waakalya nga mmeka kanookamazeewo. Nina okuzisaaganda. Bakisiba bati ku lwayi kisaaganda. Tebabiseera. Nti buli mwanyi bagimuziza 3. Kaakati tomufiireko obufiiza omwana wa Bende. Bw'olowooza bo beebangu. Kyokka nabo bazibu. Si bwangu. Nawe kajja keetegese. Amakulu mugenda mu lutabaalo kulwana. Lutabaalo sematalo ate kali njagala nkubuulire. Njagala nkubuulisa kyesaagala kakole. Kujja ne kagenda ne kanjogerako mutata nakanwa gitalina kyali. Mba nino kakasa. Kwegamba bw'anyumiza banne nabo babeerawo nga banoonya namba ya taata nakanwa. Mateeka. Mateeka muganda nso yembeera eyo. Nayo ndeesa amaddu n'ensaalwa. Agaliwa naawe. Kaakati ndaba nga gw'ogenda mu masanyu meereere. Nze siinayo pulogulaamu yadde n'emu nzunga na bannayuganda. Pulogulaamu nkufunyireyo musama. Kyogamba oyinza okunfunira. Muganda wange nkufunyireyo musama. We bali tebanaddayo. Kakati bwekyomanya nti webalize wogambya nti nange ngira. Kati ekyoba olina okukola kiri kimu. Kutandika kwesabika. Nange ndi omulondo n'emmwanyi. Yingini gisibe. Kati wembirya n'abula. Sooka omufune. Owangajja. Kale naye kati kubanga kyemmanyi ojja kunnyumiza. Naye obuzibu obuli mu kunnyumiza emboozi oyinza n'obutagimalayo yonna. Kwegamba ojja kubuukamu ebimu. Wadde oteesooza. Kwegamba mu mbeera gy'onnyumirizaamu ndaba nga nange nandibadde nina wendi ne mbalaba. Oyagala kalingiza. Era singa tokirinaako buzibu
waninzikiriza nengenda wansi w'ekitanda kugamba buli kimu nenkiwuliriza nga bwe kikolebwa. Muganda wange n'osobolayo wansi eyo. Kubanga oyinza okunnyumiza eyimu n'obirekayo. Ono pose ng'onogerayo n'ambuleera. Ate ambuleera wansi w'ekitanda ng'ekolayo. Olowooza enkuba teetonnye? Kyogamba mu bava e Dubai mulimu era bamunywa mata. Namutikwa w'enkuba bwakuyiika. Omuyitirivu ennyo. Bwe nkugambye jjangu nga weetegese either yambala ekiveera okibuliremu kubanga ogenda kutobeeyo wansi w'ekitanda gy'ogenda muganda wange. Luno lutabaalo. Luno lugenda kubeera lutabaalo. Kaakati wansi w'ekitanda sikyayagalayo. Olaba otya bw'onkwatira ka vidiyo nondaga ka vidiyo. Omwana zigenda mukwata ku vidiyo esibikola. Sisa kikola mwana w'abandi ekyo muganda wange kibi nnyo. Kibi nnyo sisobola. Kati onannyumiza bunyumiza. Wakiri naakubuulira naye kakati ekiriwo bayira weka mukubire n'essimu. Komukubireko aluddeyo. Yandibadde yatuuse dda. Muganda wange ogenda kunyumirwa. Ogenda kunyumirwa. Yali yatuuse dda. Nfe nsaalwa. Halo? Hello? Mukwano ogamba otya? Kati otuuse ku ttaawo e Busega oba oli ku laawundi? Nze nayise buyisi ndi ku kisaawe. Otuuse dda ku kisaawe Entebbe? Ate obadde ki naawe? Ennaku nnya ndi mu kwesabika mirondo nakali emirondo 9. Okuva lwangamba nti otuuse okuva mu Desemba ndi mu kwekamira mirondo namwanyi. Gwate ongamba mbu oyise buyisi ogenze ku kisaawe. Omanyi kyoyinza okunkola oyinza kutta mwana w'abandi. Ulira ono. Kakati nyabo. Nze bino byendidde kakati ngenda kubikola nti. Wabula nkubuulire. Nze nakowaaga yaaye. Oba oyagala genda ku nte. Wegamba nnongoose. Koko ulira ono. Muganda wange. Akana kanzise. Ogenda kukola otya? Kano kanzise. Era kati nalidde emirondo nga 9. Sina kubeera kumpi nnyo kubanga nakali amatu g'emmwanyi. Muganda 12. Ogenda kukola otya? Kano kala kunsoza mfe bantwale mu kyalo batandika okwogerera ku lumbe lwange nti yafudde Omulondo na mmwanyi. Byo bajja kusooka beebuuze ng'alya byaki. Obuswavu bwendikwa katoyiza na butegeera. N'omala ofire wano omulambo gugenda swala muganda watonda wa. Allah! Ate nze kankubuulire abantu abafaanagana nga ggwe bw'oli kati. Baba mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Kubeera waliwo gwe bannyumiza eyo. Ne baŋŋamba ky'omuvubuka yali awo. Kaakati ng'akwana omuwala balagaana omuwala ajja ewuwe. Omuvubuka munafunafu. Agendewo omusawo amunnyonnyola munnange ndi munafu sirina bulungi maanyi ga kisajja ng'omusawo amugamba zino empeke zikola bulungi. Mbu baali baziyita vayagula ng'amuwa empeke ng'azeekamirira. Omuwala ng'amulisa pointi nga teyajja. Omuvubuka teyagenda kunva. Kati n'oyo omuvubuka yalinze. Oli siriyasi? Togenda kuddamu kye wakola.